Chituruza ngali n'ebyobusiga maama olunene tusanze ku lwaki nazaalwa endibuuza n'abantu ani afuuwa emmiini tukundala abakazi fananeze bweti balekise mulumye okuva linnazaalwa on'okutuusa katembera tembeweeza mikono gy'abalabe ebempeta nowetyo oli bwabula ekikumi asalawo azisekwe nenaga yansuula sinnaba kuyonga n'atawaana n'edduni yottusa lwe yagaana kati etawanya kuneegoyanga obuwunga indiridde lwenzimba nzifune ku maanyi ye maama nakuwako ndi musajja yonga sajjula kigambo mpeerezo n'omukyala naye nsaba mukama mpeekuga sente ddala kisaana n'alyako yeresa ebirungi olwolwo yaŋŋamba ngulumu nalwala omukulu ogwenzirako nga niye mulwadde musawo n'atuyamba n'amuwula eddoozi olwo n'ezijanjabako n'amira ku mukka olwo akamukuta ate agenda mu mwaka tegalinnye mu ttaala akozesa muliizo abazi beekaabambu nga nteezikiza nga nkyalina waawo ekisinaweza mwezi era akubakubako ndisirika taata nga nkaaba mbinuka n'omukulu asinga nga neekuba efubeeko tebola muwendo n'aberekera mukama ngu yamuweza dde abakumbeera eyo nesana muziiso anoonya batugumbagira nga mujwalimu omwo n'atula katebe nezinuma maama ekowa ye mukunguwako neziruma okufiira okwalo kale bambi asaana kuweebwa lwakuba nezinnalabwa simanyi ekituufu byonna kanguzeko gwesaba ebirungi saala zange zaalaalira mu makubo mungu nyamba oba musinde mukudaaga nga mugurundi bamusanye kino kyo kiyawo kwate nabaluuzawo tuibeeru okula ne tukukolera ekindako okukyuka olaga mu maaso wamubeera n'essuubi esiringi zijja zibulirwempate nanguvaako era bukku gasooka munyiikivu bujja obutayosaamu nasooka mu takisi n'enzivuga ebbanga basaabaza ne bannemesanga ebivumo nedda viira mu maaso awafuuka luyimba ogeza n'omusoolo byawo osirise binnyonyi ayagala bwakyogerera otugeetuge so mateekako okuvuga ekiwama akaseera wabawo nejjaamu lwanera oluwaata bambi n'osaliikiriza mutuukiremu budde webibona kinnaku obaatu kuba minnya kimanyi nti wootwala mulimu abalwadde twabaagoyedde oba otuyitangamu abakolera konja yennaku zaddira ebyeriibwa okutubenga birimu ku basente saati zezikunyimuka n'abakazi mbuzi ogwa takisi n'enjabulira nti nejjingirira boodanda ndikukukwaza ogwa takisi n'enjabulira nti nejjingirira boodanda ndikukukwaza ebyabooda byansobera byokera bukeezi olindako otomanyi gyalaga bizibu nnyonnyo sikulimba okera bukeezi olindako otomanyi gyalaga bizibu nnyonnyo n'okolera musana omwokumala emyaka kyokola abantu babooda abo tekubabeeru okebera buli wapiki waali naye kansi yetukulubya tewali kirala n'okolera musana omwokumala emyaka kyokola abantu babooda abo tekubabeeru bakolera musana nga bafumba maama so nga lwabutaagaana olw'okuba okuliika ez'omugagga n'ozinonya n'ezizonnakoowa nga ne bwoba omulwadde tomubuulira ebyo tuvuga n'ababbi n'okufa kuli okwo zewe byannemya booda n'endagamu kyaggwe naye kwata enkumbi erindi ku kibanja nga bayosambala n'okukabalanga guleeda ziiso ne batusengulawo era mbuga wabuuzi mukama n'amalaambitira wano simanyi watuufu omusima banzaala lunaku kyuba ddala ndi mwana wa mukama oba ndi wa sitaani bibiki kanguzeko gwensaba ebirungi saala zange zaalaalira mu makubo mungu nyamba oba mu nsindi mukudaaga bamugurundi bamusanye kino kyo kiyawo kwate nabaluuza lwotubibeeru okula ne tukolera ekindako okukyuka buli omu ebalakumanya bizibu byempiseemu mu luseeno empisiza bulungi n'akatono baabalwadde waliwo bwennanyumizaako nga terunnaba luyimba embeera y'edduli yabwe esikambuli etyo bwennanyumizaako nga terunnaba luyimba embeera y'edduli yabwe esikambuli etyo gyavaako amagezi mu mbaso omukyala bwe yandijja n'emikisa newe yali atyo n'omukama bagabirira ababiri mbuddo bebeerako enjawulo n'okumukola ekyo mukama yantonda nga ndi muweebu bwenjogera n'omukazi asigala amatidde bulenda yanjagala oba okumala wenga eyokubiri ne mulwala tukola amakeeka basuzi bannuula ekampala ennateete sayidi y'okumuhaana okuwuliriza
wuliriza kwe yewosa omukazi ng'ebeera ntuttu banga bayita tololuno olubuto olwajja abweyana bawujjeewo waliwo kwenanyumizaako olebunda baluyimba emmere ya duniya wesikambuleti yavaako amagezi ngumpasa omukyala buyandijja n'emikisa newe yali atyo n'omukama abagabiriira ababiri mbuno ebeerako enjawulo n'okumuukola ekyo mukama yatondanga ndemwoyo bwenjogera n'omukazi asigala amatidde bulenda yandagala oba okumala wiiki eyokubiri nemutwala tokola amakeeka masuzibwa nnoole ekampala ennateete ku sayidi y'okutaano owuliriza kwe yewosa omukazi ng'ebeera ntujjo banga wayita tonotono olubuto lwajja terekyejanca nnyo nemuwa ebirungi bandekola gwamazzi awo nennateete bambira lyawoota nemmanya nateeba banga lekola obudde b'omukazi azadde n'azaala omwana ng'olulimi lwajja ne lukwana ku nnyindo n'ensobola enseeno kati oluyususubwa ne bangoba ndi todda muzadde masitaani agendo temudda waffe nembuuza omusawo oba tuzadde mwana alongosebwa n'atereera buno obwa bulwadde emitwalo gya uganda gyensayibwa 5 nga musawo simba mulimu kakaaga olibeera n'obwavu n'empolomofudde zindi muntu w'abantu ne bampola akasente omwana n'omukazi maninyiyo baabo nga naye okusula simanyi mutuufu osayidi y'omukazi wali eyazimba nakuwa akasimu teyali mu binyo tekibatuusa awonge ne kannazimba olukanosuula ebweru zino gyendibwa mmwe n'atemya olwawonze gugunji kutte natugenda wa mulamu eyo ndifa mutenda n'atubudaabuda buli kamu akaleesi babiyampa n'emirimu n'esasula ebbanja naye nga n'akaggwa mulaba omulungi yambeera na ku sande nga yenna alebedde tenkusaba onsonyiwe nnyo bambi ontonsonyiwe waddeeyo mwana wewandagalira nnaawo nalina omusajja era najja n'olubuto olwakuba natyanse era omwana oyo tumutuuma linnya endowooza ekika kyabwe nkamberotta mwana bannange ne wolibeera tolina busungu omwana okuza nampyawo nalina amabanja baddukiriza okujjanga poliisi yo mantwalibwa mu kkomera gye navudde wiikendi eri nebuuza ekinnondoola ekyo esanyukako ddiizi neeyagalirange engejje buuza ekinnondoola ekyo esanyukako ddiizi neeyagalirange engejje malidde ddala ebbanga ng'omutwe gukyusa ndowooza kyakukola mbiriko obulungi malidde ddala ebbanga ng'omutwe gukyusa ndowooza kyakukola mbiriko obulungi Junior ng'omutwe gukyusa ndowooza kyakukola mbiriko obulungi so setuddeeko nti ndi mugayaavu nkola ne ku wiikendi sirinawo budde ntuulaawo okujjako okuyiiya n'ebizibu mu kuyimba kwendimu bisuse olw'omu bwakulaba bwakutwala bw'atyo ne bwoba omusingako tebakuwa kitiibwa olw'oka oyimba nga yina kugereka bantu b'engeri ng'eyo mutubale munamwe tubeera n'amagezi agayiya oluyimba esoomu ensimba obeerewo bikwate bwekuba ku ttooki gyendaga mu maaso nga bagendo gye nvudde abadde awalungi basimbe siiri ebyo byombikoye n'akola nti anzala bensi ensobedde basaba mu mpagire enziremu kutwanyi emikono gyammwe eyo temuzijjako liiso basaba mu mpagire enziremu kutwanyi emikono gyammwe eyo temuzijjako liiso olondooka ennyimbe guno omutwe muyiiya mbeera n'ebisinga n'olwakuba nti budde naye nga gye budde olabewo nti wookya tokanga ne gye ŋŋenda ndabayo kaleege naye ku mbeera eyo sirowooza kwetta ali n'abalinganzi eyo manyende kyema ku mbeera eyo sirowooza kwetta ali n'abalinganzi eyo manyende kyema abantu balina feesi ezimyansa obumyansa zikyusa bambeera nezijula emitaafu bw'oba olinganze tubeerere ku muntu era otonda ne tubawo waliwo pulaani aliwo omu n'abamuyigiza lindako gwe ebigambo byaleero leka bikobo byetyo bulijja na paati eri omwana oyo n'omwoyo omutuukirivu omuntegedde wendi bulijjo nze mukuba yazaalibwa kyaggwi atambule bannange wenduukanaye waffuwano ebyensabekawo okusula maama ensi yakwata simanyi oba bannange New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records